Bannange Kadaama azuuse gwe tubadde tunoonya eyali yeekweka ku famire ye. Mbadde mu kaweefube wakukola kunoonyereza ennaku ziringa 4 n'entandika okunoonyereza kuba nagamba tetugenda sooka contactinga poliisi z'e Saudi ne embassy ng'ate omukyalo ono batugamba yatoloka. Ayinza okuba yatoloka nga gyali nga yeekweka bwekwesi famire ye. Katusooke tumunoonyeze ku ground nga tetunaba contactinga poliisi. Munnange nenkola okunoonyereza nengwa ku mikwano gy'abamu ne bampeereza ku maloboozi nga Kadaama ye ebya famire mukoowu. Naye nebaza Mukama nti mpaka we bampadde ennamba y'omukyalo ono nenjogerako naye tabadde mu bijendi nanyinyonnyola nambulira kale yaŋŋambye nti alinamu challenges ze yasanga ezibadde zaamugano contactinga famire ye era n'agamba nti essimu ye ennamba zonna baali bazidiriitingamu nga teyasigaza ene contact. Kale alina wanyinyonnyodde bye siyinza kunnyonnyola byonna kubanga ekirungi nti alabise nga gyali mulamu. Era mwegayiridde ne mugamba nti genda oyogere ne famire yo ne muwe ennamba ya famire ye ne mugamba bakontaktinge obategeeze nti olyoke tebakunoonya. So omukyala vidiyo eyo mwagirabako wano. Abaagiraba mwagiraba monna abasindika essaala n'ogaba Mukama tuyamba abeere nga gyali mulamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nga mwenna bafanizi ba Ken Mukalakaasa. Ken Mukalakaasa musibe bamukwata ali ku CPS. Olw'obutambi buli bwe twayogerako emabega obwatambula n'avaayo n'abwewakana n'agamba nti ebintu ebyo si bituufu. Era abasinga bafanizi ba Ken Mukalakaasa ne bagamba nti eyo AI. So mukwano Ken babadde nga poliisi emunoonya nga bateekako abamunoonya mbunga ennamba z'amasimu zonna yaziggyako kasita emanya nti bamunoonya. Naye Balamu n'ayita mu Shira Price ono n'akonvinsinga Ken n'amutwala mu ofiisi ya Balamu. Naye munnange ebyazzeeko tebyabadde birungi. Yabadde alowooza nti agenze bugenze mu ofiisi ya Balamu kwetonda. Era obutambi yabukkiriza obwafuluma nti yeye mwennyini naye ebintu ebyo yabikola nga tannaba kutuuka wano waali agamba yabikola dda obutambi bwa dda n'agamba nti naye kati yakyuka takyalya bisiyaga takyabikola. So eyo embeera egenda mu maaso. Kirungi nnyo woba okoze omusango n'ogukkiriza. Kisingako okubanga balabira ddala yeggwe ate ne weegana completely. Kyovala ne maaso ga Mukama we tukola omusango oba ekibi n'okikkiriza muli ne kikulumiriza n'ogwa mu maaso ga Mukama ne weenenya Mukama akusaasira. Dhani ono yeekulumbaza n'agamba siyenze sinabikola naye ng'ate wakikoze nga kituufu ddala wakikoze ng'okimanyi wakikoze. Ekyo kibi. So Ken Mukalakaasa wabanga yakkiriza nti kituufu yakikola tusaba Mukama Katonda amusaasire. Weewaawo yeetonze eri abantu oba eri abakulu ab'amateeka n'ensi n'ekitegera kituufu yakikola. Kati ebulayo okwetondera Katonda. Kituufu wabanga Ken bino ebintu yabivaamu ng'akatambi kaali kadda. N'okwetonda maaso ga Katonda kikulu. Naye ate naawe omwegayirizi omusabi mulimu gwe okusabira abantu bwe bati. Ayinza okuba yakivaamu naye yeetaagako okusabira n'okwegayirira kiri ekyoyo kireme kuddamu kumulondoola. Ekirala bw'oba olina omwana kaabe wa buwala kaabe wa bulenzi tusabire abaana. Omwana wo gy'atambulira tomanya abantu batambuliramu mize ki gye balina era ki kye bayinza okukola omwana wo. Bayinza obutamulya bisiyaga, bayinza obutakola kintu kiryawo kirala oba nti kumutta, naye n'okumuloga kubeeramu, n'okuswitchinga destinies kibeeramu. So amaaso amabi mangi, abantu abalina emize emibi bangi mu baana baffe gye batambulira. So mukwano omwana musabire. Bw'oba okimanyi oli muzadde sabire omwana. Omwegayirizi bannange twegayire ku lw'abaana tuwasabire.
abaana bambadde emize mu masomero okimanyi nti waliwo n'amasomero agamu abaana baffe gye basomera ng'ebintu bino gye biri okimanyi nti mulimu n'amakanisa gwe ngolowooza kanisa naye ng'ebintu bino gye biri sitaani alina engeri gy'apulantinzeemu ekintu kye oba gy'akisizeemu n'akisaasaanya mu bifo awakuŋŋaanira abaana abato abavubukavubuka sitaani abateeze nnyo ate abategedde mu bifo eby'enjawulo era mu bintu eby'enjawulo so tusabire abaana baffe mulimu omuntu gw'otunuulira nga tomusuubiza kukola kintu ekyo oba ekintu eky'obukaba oba eky'obuwemu naye ate ogenda okulira nti kituufu yakikoze n'ogamba wati oyo nga mbadde simusuubira ng'osobola n'oteekawo omukono gwo ne bagutema n'olw'ensonga eyo tulekeraawo okukebeza amaaso abantu abasinga tukebeza amaaso oyo tasobola kikola naye nga tasobola kikola gwe kyowakana nti tasobola kikola ng'akikolera ddala ng'era mu kugomo kyo so n'olw'ensonga eyo bambi Kenny mumusabire ali ku CPS ali mu kaduukulu lwa butambi obwakwatibwa Kenny yavaayo n'agumya abagoberezi be n'abagamba saabikola era nina balooya bagenda kutandika okunoonyereza ku nsonga ezo biki ng'alinga eyeegaana obutambi buno nti si ye naye ate yamaze nakkiriza nti ye yali mu katambi era ye yabikola balamu n'amubuuza kati famire y'omwana wabeetondera oba wabakompasetinga oba n'agamba yabeetondera ate abaana baffe oba naffe kennyini tususse okwagala ebintu ebyamangu kati sitaani ayita mu mbeera eyo n'atulimbalimba bamanye bagamba tugenda kuwa ssente nnyingi oba wonookola kino ogenda kubeera famous oba ng'ofuna ssente z'oyagala balimbalimba abaana abo bami ne babeera nga babakozesa ebintu abalala ne babakwata by force ne babibakozesa ku gun point mukama atugamba nti tetusaliranga muntu musango kuba oba oliawo naffe tetuli perfect wabula tusabiriganenga tubeegayirireko abo be tulabanga abakyamye mu kkubo eritali ggolokofu tubasabire Kenny yekka si yasoose tulabyeko obutambi obufulumya I don't know balamu lwaki Chicken tebaamukwata Chicken obutambi bwe bwafuluma era n'abukkiriza bulungi nnyo nti yeye I don't know lwaki tebaamukwata so si yasoose ate naye era butambi bungi nnyo obufulumye era abantu bangi nnyo abamanyikiddwa abali mu bintu ebyo eby'ebisiyaga naye ng'ate oba oliawo tebakwatibwanga simanyi sitaani alina engeri gya supporting ebintu bino n'abirungiyisa eri abantu n'abalimbalimba okuyita mu busente ne babasuubiza ziviza ne babasuubiza amamotoka ne babasuubiza amayumba ag'ebbeeyi ne babasuubiza okubalabirira kumbe ekintu kye bagenda omukozesa omuyingizaamu omwoyo gwe gugenda kutwalibwa lubeerera we kitaba nnyo kisa kya Mukama n'amukwatako n'amusikayo abantu abasinga batambula by the way ng'emyoyo gyabwe tebagirina sitaani yagitwala dda bagiwayo eri omulabe sitaani okuyita mu buntu obutono so tusabirigane tusabire n'abantu wawulira nti oli alina kyakola kirungi nnyo okugulaga omuntu nti ekintu kyokola kibi n'omulaga nti ekintu kyakola si kirungi naye ate n'otakoma kumugamba nti si kirungi naawe kennyini n'omuyambako okuba nti ava mu kintu ekyo kati ffe tulina kumuggyayo na ssaala sitaani okumuggyako omuntu gw'amaze okukwata oyina kuyita mu ssaala kusaba n'okowola omukono gwa Mukama n'asobola okuba nti abawambayo ate okubajja mu kizikiza n'abakomyawo mu kitangaala Kenny yagamba takyabikola kati mufumba ina n'abaana twebaza Mukama naye ate eriyo n'abasajja nga bali babisiyege naye nga bakulaga waka balinawo omukyala balina n'abaana naye ng'ate bali ebintu ebyabikola Mukama atusaasire anyway ndowooza byebyo byembadde nzize okuba nga mbagamba olunaku olwaleero Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera amanya asigadde nga nze Maggie ate ng'obadde ku Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel tusinkane mu videos eziddako mweraba